Abatulabako mbabuuzaako. My name is Anita. I'm here in Canada for now. Yeah, I'm a trans woman from Uganda. Kitata no wakubye hiti. Ate tenye sebo ndi nnyabo tompita taata kyusamu. Ati owanduza n'akalobozi tugonzeemu bitegeererera kwe eddoboozi lijja nga ate ggumuko n'essika mulenga eddoboozi lya taata wange. Kakati taata olowooza aliwa n'obusolo bubiri oba ozalibwa n'akasolo ka musajja naye gwe n'owulira ndi nga wak'omukazi. Yazaalibwa n'akasolo k'omusajja. Ate ezo oli musajja Ndi mukazi. Just omubiri gwe ndimu gwe mukyamu. Njagala basajja. Siri lesbian. Tekikufuula musiyazi musajja ali gay just gay azira abasajja banne kuba omubiri ogwo okyagulina era by'okozesa bya sizina basajja be banzina. Kyogezako gamba nti gw'oteekawo gogolimbo evvubuka lirikumaliriza gwe tomaliriza. Edda nange nze ndi mukyala ebyo sibikola. Bw'oteekawo buteesi gogolimbo lyo lirimaliriza erivubuka. Yesebo. Mawulira weetaaga abasajja byabakuzina mu kabina. Kyembuuza ng'omukyala w'abeera nga basinda akaboozi. Maama naawe sikina. Sikina ngaba ebyalo emiruka ne magombolola. Ogaba ebyalo ne gombolola. Iye. N'omugamba ddadi onzita. Nga naye waawomero. Olwo empeera ebeera kibeeramu okumala ku sayidi yo. Bonna buli omu amala nga mukazi wa maana omusajja. Omalira mu kabina? Mala. Mu kabina? Ate ffe abasinga okuba nga tuli tight. Nga tumiima. Gwene mpola. Kyogamba nammwe mulina mufunza gwe mukozesa emabega eyo. Naye twakula nga tufunzwa nga tuli bafunda ate ffe era bwe nkwagala kuppenge tosobola kuddamu kwagala mukazi wa mabeere. Mufunza nnyo n'amaanyi ffe tusinga okuba n'ebbugumu ffe tusinga okuba nga omuntu weebaka n'oyo bwebaka nange tosobola kuddamu kwagala mukazi wa mabeere. You never. Ndi kino nkitegeera. Olwo ka oyiro omukozesa kikagiriisi ka loole. Ffe tulina ebyaffe ebintu ate si kyaddala siya nti olina okukozesa ebyo ebikozesa ebiseerera. Just waliwo ng'olina z'oliba nga just olina amazzi ng'oliwo ofuna omuno mwefiri nga just naye agaba ng'omukazi w'agaba omulala. Mpola. Omusajja bakukwatako bw'ati. Ng'omunywa gutandika okutonnya amaziga nga gutandika okubisiwala. Nkwano naffe tulinga bantu abaddala abalina emmani ezaddala ez'entonde naffe yatugaba n'owulira nga yeah. Temwetaaga giriisi? Nze seetaaga banyina amazzi gange amatonde. Kati naawe okolera ddala ng'omukazi muno omugundi nga mutandika okukola ebintu n'osenya munno akasolo n'omukomba ng'abakazi batukomba. Kati ate ffe tusinga kubanga mmwe abo tebamanyi. Kyeva nkugambe nti ffe bwe tufuna omusajja nga tebangako na muntu nga nze naneebakako taddamu genda wa mukyala kubanga teffe abasinga mu bintu by'omukwano. Onooniyaddala emikira. Ndi professional namu n'eddiguli. N'omugamba mmalira mukamwa feesi abazukazi bitubakola. Ey'abakazi sibitegeerekeka naye ate byaffe binyuma nnyo. Andi abakazi bamalire mu kamwa tobayirirako mu maaso awo kino bakubirawo ekikologo ekiyoga tokimukuba mu nju banagamba namwe mukola. Ebyaffe birina ne stylos.
bwone bakakupenge you never tosobola kuddamu kwagala mukazi wange obadde omwagala era ojja mumulekawo onoonyeeza ayina litait ate nga mbuguma obuguma naawe wejja owuli manyi obuguma of course oli obaddeko kaawo n'ofumitiza n'ogamba nti njagala nve mu nsi eno nga naye zadde oba olina pulaani za adoptinga nyina omwana already ati kati awo kigenda ntegeddeyo kakati kitegeeza okyuka abasajja ne bakuzinda mu kabiina naye naawe watuuka okwagala omwana okozesa akasolo n'owakisa omukazi tuli ffenna si bwekyali nze just family yanfosinga okufuna omukyala ng'era we neebaka naye ndowooza musajja wange kati nekijja lumu bwe tutyo ne kikwatayo naye ne twawukana bwe tutyo wamma bula tutambule famire ng'ekufosinga ng'egamba twagalayo omwana kola byoka twagalayo omwana ali temanyi kubanga nali mbeerawo ewaka sibalaba siina mu girlfriend nga wendi naye ne bagamba naye wakitofuna muwala n'ozaala jjukire waffe tuli batono kati ne banfunira omuwala ne bamuteeta ewaka then after nga buli ngeno kwebaka naye ndowooza ku boyfriend wange then after 1 year ne twawukana nga maze ofuna olubuto so gwakasoko kagenda okuyima ngomanyi oli ne boyfriend nga gwe ndowoozaako naye wadde omukazi yali ng'olaba ekifaananyi kya mukazi bamukwasa embuno omuzaalemu bamukuwadde naye nga gwolaba ekifaananyi kya musajja bwe nyina okukola omukwano naye mala kulowooza boyfriend kibyankola buli kimu nembeera nga ali ne boyfriend wange mu buliri oli kati omukyalo ono yamanya n'akimanya nti gwe ebintu bya Vasco Wajani okyuka bukyusa olinga benzi era bye byatwawula nabitegeera n'agenda lwe naye neŋŋenda lwange ati okutegeera yali agenzeeko mu kyalo then nga nyinawo boyfriend wange najja then kyapeninga mwababuuza yayima atya anti akugambye we yatunuliranga boyfriend we okuyima ye yajjukiranga boyfriend we byamukwane naye naati munesooka okyogerewo bayika bakubuuziza ekibuuzo enge kyeka kiyinza okummegga gwenza okunyaamu kale boyfriend kugambye bwe ndowooza bwe nali ndowooza ku boyfriend wange ebintu byankola ngeri gyankwatamu ngeri gyanfiiringa gye twefiiringa nga ninga ali n'omulenzi wange oli then nga nsooka nsituka naye nga sikoze ekyo sisobola kusituka era sobola omukyala agenda mu kyalo akomawo nga simanyi nti anaakomawo olunaku bwero naatugwako tuli mu mukwano nowuli engeri gyokyogeramu nga muli mu mukwano tulina ffe kino tuli ndi mukyala nyina omusaayi ng'abakyala abalala